Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogweyasawuluna era nga tuli mu Buku Iqra ekitundu ekyokutaano oba volume eyokutaano. Mu dawusu yaffe ewedde twasomye ku okuwangaala kwe tuyita maddu al-iwadi. Maddu al-iwadi twagambye nti kwe kuwangaala okwokusasula okufiirwa obubonero buno oba akabonero kano aka tanwin n'okafuula alifu eya harakati ebbiri. Okategedde tokkirizibwa bw'obanga ogenda kuyimirira toyimirira nti naq'an, nedda, wabula tukyusa tanwin nefuuka alifu, ntegereka, nekifuuka naq'a. Kitegedde twagise maddul iwadi okuwangaala alifu ekiikirira tanwin eziba ziri kuki kunyukuta ku nkomerero y'ekigambo, ntegereka. So the alif compensates the loss of the tanwin. Okitegedde, tanwin evaawo, ntegereka, nosawo alifu ya harakati ebbiri ekibeera oba ha oba bwotyo. So netugamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Twagamba kino ekitabo kirimu ebigambo byonna ebiri mu Qur'an. Ogatuuka ku kigambo ng'owedde wakirabako dda, okitegedde. Tuli wano fa'atharna bihi naq'a, فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. سوسي جمعا ندا okyusa nossaawo alifu eyo ewangaala ne harakati bbiri. Jam'a, sosi jam'an ng'ogenda gatta, okitegedde. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا بالأخسرين أعمالا. Twagamba nti eno sukun eta alifu eno okitegedde. So osika lamu n'ogigata ku ba'u nogamba nti bil akhsarina a'mala. So si malan ng'ogenda gattako mu maaso aya ey'okubiri oba aya egiddako, okitegedde. Bil akhsarina a'mala yuhsinuna sun'a. Okategedde. كانوا من آياتنا عجبا وزدناهم هدى. Okategedde. So let's get this last line. Okay, so we were here.
كانوا من آياتنا عجبا وزدناهم هدى. إنه ألف سياء نبغى إنه ألف تجد ألف تأنيث المقصورة وش تجد إنه كتير ياتشالا فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا وش تجد سوسي سعيرا سعيرا وغيرا كتماسو وش تجد atutumaga ugolesa. There must be a letter that allows you to disclose that tanween. Okay, so let's stop from there inshallah, then tukomao tugenda tandikira. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh.